abakadde obabeera ku kyalo ki? Kiboga. Kiboga. Kyovola bolinga ekiboga boga. Lwaki ambadde glasses? Guess. So what's your man? Just guess. Osiye tya. Yeah, Ayina empisa era nga w'omulaba. Munnange temunneesimba ko mufune mutuulu. Ayina empisa nga w'omulaba. Kiki mutawaana ki? Mbadde zze ne munnange. Nga wekimanyi nti abantu mu kkubo bagamba mutabani waakuze ye lwaki taveewo ye lwaki tafu ne ngamba nga buvunaanyizibwa kamutandikire kufuna mukyala. Omukyala wani owaati omwagalwa owange. You want to see the ring? You want to see the ring? Bayafuna mubeezi. Ndagala kufuna mubeezi. Okuwasa kwe nyini. Okuwasa. Mbere nga nange nyina omukyala. You want to kwasa? You kwasa. Kwasa. Njagala kuwasa? Igwe. Otegera musirikole kotegera. Kiri bweki. Nyabo. Kali omutune y'amasoga mu bagwanu. Kali kiri bweki. Bwoba otandise okubanange kino ngasite bankate kimbudde ku kamakati. Ono mwana wa kiki banange. Kimbwa tukyalina muzigo. Oyagala kuwasa. Kati kola bwoti. Ngenda fukamira wansi. Gwani. Nakakande. Ye nakakande. Alinga olukande. Kali kiri bweki. Ngenda kubuza ibuzo bina. Kasito bitangenda kuba yindako. Ate yasoma. Omuntu kwenna kutte kubona etuma. Oyinza otyo kwate kubo n'ogenda tebbirala. Kimwa agonswazizo mazeeyo. Nakutte kubona enkugamba. Kwate kubo kwate kubo ogende ku SP Plaza edduuka liri 27 L1 ku level esooka. Awo oba otuse buterevu ku Elite Gadgets. Elite Gadgets ne ugambe simu yange ntawanyira onsanze wanendi bulala. Bayina obusimu obwalayisi tutandikira ku simu ezalayisi ezakabi ezebbeyi. Buli muntu bamwagaza akwate iPhone, buli muntu bamwagaza akwate simu ya smartphone, buli muntu bamwagaza akwate simu ya mapesa ate ku bbeyi layisi. Olya bulungi ne ugamba kwate kugenda ku Elite Gadgets wali ku SP Plaza. Ku level esooka edduuka liri L1 27. Opposite ne Majestic Plaza. Wembadde. Ate wobadde nojjayo omukazi mugwagwa gwe. Wali ngabe nembe kubirira. Wali ngabe nembe kubirira. Wato ina amage musirgo otuseyo. Uzasema ni namba zaabo. Enamba yabwe esooka eri 07 nyamukaga zile emirundi 3 5 emu. Oba 0770 14 04 33. Abo bakabaka abo mukutukisa amasimu agalayisi smartphones naga bay. You can use the name pia. Neko noroko kwate kono matuka Wenyabo. Wasoma kyenkana kinyabo. Nakoma mu P7 alinga omuwalume. Alinga omugoteko gw'ekibuga. P7 nayo kirasa lyokosirwa lyo ku bantu. Yena naye yetobese mbwaze kufumbira mutabani wange. Nganaanza okuiza gwe mu family. Anaanza kuteka mu family gwe ngakabo abakadde obabeera ku kyalo ki. Wa? Kiboga. Kyovola bolinga ekiboga boga. Toyina magezi. Ngenda kutukiri bweki. Muwala. Ngenda kutwala mu nyumba tulabe obono osobola family yaffe. Agisobola nzi. Ate nkugambye obadde ki? Nyabo muwala simanyana kakandi. Tugende mu nyumba tulabe obono osobola family yaffe. Kimbo asigala wa. Ngenda kumulaga ekika kyaffe oba nati. Jangugira. Muleke ajja kisobola omukyala. Obadde ki? Wamba jangu eno mu nyumba. Tonda bamukamwa. Gwe mukamwa na kwate kubo tugende mu nyumba olabe obono osobola ekikata. Lero ngenda kakula ko mirembe. Ata sigala eno nza kulira ekikoli musiru. Nzataka kaina jagenda kulaga. Gwe wanda ganja kutta musiru. Toto mukamwa. Gwe jantugende mukamwa. Chipo to mukamwana nja kukuba go musiru. Ono mukamwana wange. Siko abyoge. Wama yangu mukamwana zira. Yangu. Wewe kuleta. Kawende mu. Lero kanto obutambi bwe bwa pono.